Yes, Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nenda kusaba osubscribinga atonyigene kale jimpereka like video na comment section weri awo bakabuntira mu comment section atoserenga ogiye komedi komba tumdeka abali mu gwanga erya Saudi Arabia, Bahrain n'abasinza mu gwanga erya Oman bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga hamugi followinga bagita Faadi TV yuji Faadi TV ujimbaga nti muli bamaanyi nnyo bagamba nti mwebali nnyo kubanga mu following updates embalazo ezibasambatambula okwetoola eggwanga Uganda. Mwebali nnyo kubanga mugyekomirako. Pastor Tom Mugerwa munange avudde n'akola ki n'asabira musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumba Juma. Ono asaba Katonda munange akole ki amuyambe asimatuke embeere no kubanga akono ku nsi buli muntu asibya newankubadde yadde akukusenjaga ne Katonda amukoze ki amukole ki amusaasire amuyambe kubanga kisaala bwe byatuuse tulina kwesigama ku Katonda yekka bwetulina okubanga twesigamako kubanga mama ennaku z'omwezi ze baamugamba ennaku z'omwezi zaayitako ddala bali bagenda okukola ki okutaani Kasumba munnange osanga Katonda akyakoze ki akyakozesa amaanyi ge munnaayi kubanga ye Pastor Tom agamba nti osanga Katonda akyakozesa amaanyi ge kubanga ennaku z'omwezi bagenda okubanga bamutta ennaku z'omwezi zakola ki zaayitako era munnange amusabidde n'asaba Katonda akole ki abeeko engeri gyakola ki gyakonvinsingamu abasajja abo bakole ki basonyiwe Kasumba eri abadde bavaayo nga bagamba nti oba kisikuba musiba amayisa naye nga sikalaba ne banange n'amayisa nago simangu bannange n'amayisa simangu era obanga afudde ekinyawo ekiri kalaba kale kofiirawo naye era n'amayisa era obeera ojja kubeerayo mpaka kufa ate ebisesinga kooti kiba kizibu okusalira ekibonerezo nti mayisa nekola ki neddamu nekitunulamu mpoziko waka kisaawa zino ensonga zakasumba zo tewaliwo kyanjawulo kibayinza kukola kati kwasigamba nti obujulizi tewali nedda obujulizi oli bakoze ki kooti yabufunye bamusanzeemu enjaga bagimusansiimu tewakyaliwo obujulizi bukola ki businga ku buno tebukyaliwo kyova ye Pastor Tom Mugerwa agambye ye nga ye nti munnange twandibale tubikwasa Katonda yekka yayinza okukola kyenza okubanga agunjira jjukira maama yavudde nga alaja na mukazi wattu ng'akaaba n'asaba abo bonna okubaako kye bakola okusabira bambi omwana we akole ki asimatuke bannaddiini n'abantu ab'enjawulo okukola ki okusaba embeera we yatuse Katonda kwesigama ku Katonda we byatuse ku nsonga za musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumba tekituyinza kukola tekiriwo kituyinza kukola kyanjalo sisuubira tewali Katonda yekka ayinza okukola ki yayinza okuba nga ayamba abasajja bali siriyasi ku ngeri gye bakolamu ebintu byabwe bali serious tebagala kukola ki tebagala kubanga bamanya amateeka agabwe gaba mawandiike embitabo ate bo bagobera ekyo kiwandiike mu kitabo bakusanze n'enjaga nga mu kitabo kyawandiikibwa nti kaba kalaba naye Katonda y'oluusi akola ebyewuunyisa tomanya Katonda ayinza okubaako byakola ki byakola ebyenjawulo mwebali nnyo okuba nga mumfollowinga Pastor Tom munnange amusabidde era n'agamba nti munnange ne maama yandibadde akola ki yandibadde aguma n'abeera n'okukkiriza manyi n'omuntu okubeera n'okukkiriza nti kiba kirungi bannange notwagwamu nnyo ssuubi maama ye essuubi lyamuweddemu mukazi wattu lyamuweddemu okusinziira abamuwa information abavayo eri naye ng'ate n'obeera binoonyerezzaako tebamulimba omuntu nga bakusanze n'enjaga kaba kalaba mawanga ago China, Japan, Saudi Arabia agamawanga ago bakusanga n'enjaga munnange baba n'obutundu bwabwe bakola ki baba n'obutundu bwabwe bwe bakutera ku kalaba nga wena bagambe gye bayita Justice Square eriranye Saudi Arabia Justice Square eriranye Saudi Arabia ekibuga Riyadh ekiriraanye ebisese bisinga bakola ki bwe batera abantu kubulaba ebintu byali serious bana muyinza okulowooza nti munnange bintu just byakalebule nedda munnange ebintu biri serious
n'abaana bali abakolera e Saudi Arabia nabo babimanyi era buli omu buli akola vidiyo ng'ayogera ku nsonga ye ng'agamba Kasumba bibi nga teri kugwamu ssuubi. Katonda akola ebyamagero tomanya kati nayiza okubaako kikyakola ekyenjawulo si byangu naye nga munayo enjaga yali agitwalaganya essaawa eno n'omuwala amanyikiddwa nga Shamimu naye yakoze eki talabikako gwe balumiza okuba nga lyakoze eki yali amuwadde enjaga kwegamba munnange abitabula confusing fa RTV uji subscribe button nyigene kale comment section weri awo bakabuntira mu comment section tosigale nga hoje kumideko bagita fa RTV uji mbebaza bagamba nti muli bamannyo abali mu ggwanga lya America bagamba nti muli batabu nnyo abali ku University of Chicago Boston bagamba nti muli batabu nnyo amansitaja mukulu amanyikiddwa nga mukwaya Kenneth ali mu ggwanga lya America ali awo e Boston kutuddeko bali kubanga ogifollowinga mukwaya bali kubanga munfollowinga bagita fa RTV ekyo kibagamba nti muli busy nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade Pastor Tom Mugerwa ye munanga amuwaddeessaala yamusabidde n'agamba munnange kasabe busabi amusabidde n'agamba ni maama alime kukola ki alime kubanga apowa abirina okukkiriza si kirungi omuntu okuggwamu okukkiriza si kirungi kiba kibi okuggwamu okukkiriza si kirungi yamugaye munnange sigala n'okukkiriza mbeera mugumu mbeera n'okukkiriza nti omwana ajja kukola ki ajja kusonyiyibwa mubeere bulungi mweraba.